Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN-TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Muganda we mwannyinaze nkulamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era ne nkwebaza nti osazeewo okujja okwegattira wamu nange tubeere n'ekyokuyiga ku nsulo yaffe ensulo ey'enkya. Puroguramu eno ejja gye tuli eba ejja gy'oli awo w'otudde mu ddiiro lyo ku kitanda kyo ku ssaawa zino 12 ez'amaliiri. Njagala okwebaza Mukama Katonda atukeserezza obudde nga tukyali balamu. Gwe okubeera omulamu tekitegeeza nti otuukiridde okukira abalala abawummudde. Bayinza okuba baliraanwa bo oba mubadde mukola nabo ku mulimu nga olwaleero muyinza okuba muwulidde ekirango nga waakuziikibwa oba Masaka oba wa. Naye gwe agenda okumuziika ani yakugambye nti gwe otuukiridde okukira ye? Njagala okutegeeza kibadde kisa kya Katonda gwe okuba nti okyali mulamu. Bali akkiriza bawummule naye gwe akyakuwadde omukisa gwe nange tutereze amakubo gaffe nga kikyasoboka. Kyenvudde nkwebaza nti okoze ky'amaanyi era kya ttendo gwe kulondawo kutandikira ku bigere bya Yesu. Ekyokuyiga kyaffe ekyenkyene ya leero nga sinawa kutegeeza kyakuyiga amaanyi agange nze Ziwa Elia, omuweereza mu kanisa ya Seventh Adventist esangibwa mu Kampala e Makerere ku luguudo lwa Gaddafi okulinaana ne Road Development Center oba LDC. Kale katusabe. Mukama omulungi ow'ekisa nkwebaza olw'omukisa gw'otuwadde okuba tukyali balamu. Tuyambaye Mukama tuleme okwenyumiriza naye tujjukize nti kitugwanidde okutereza amakubo gaffe. Omukisa gwe tuweereddwayo Mukama tuyambe olw'ekisa kyo tuleme okugalabanja. Kkiriza Omwoyo Omutukuvu ajje aluŋŋamye nze omuddu wo nneme okwogera ebyange ku bwange naye njogera ebyo Omwoyo by'anaaba atadde ku bumwa bwange ne ku mutima gwange. Tubeerayo Mukama ne munnange atudde ku buuyi buli kwe kusaba kwange n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amalala kyekyokuyiga kyaffe. Amaki? Amalala. Yokaana essula ey'okusatu olunyiriri olw'okusatu lugamba nti kimugwanidde ye okukola ki? Okulumizibwa nze nkola ki? Nzikakkane. Kimugwanidde ye okukola ki? Okugulumizibwa nze nzikakkane. Yokaana ssula 3 olunyiriri olwa3. Ono enzubunula ye egamba nti kimugwanira okukula naye nze okutoowala. Kale nze ngambye nti kimugwaniddeyo okugulumizibwa nze nzikole ki? Nzikakkanyizibwe. Si kyangu nnyo okukiraba naye ogenda okukiraba nga kimaze emirundi mingi ogenda okukiraba nga kimaze okukola damage. Kino kyafuuka kigambo kya Luganda. Ogenda okukiraba nga kimaze okwonoona. Kiki kyenjogerako? Ge malala. Bayibuli etugamba nti yogera mu Ngero essula e16 olunyiriri olwokutaano egamba etya? Kyembatengeza obaga nti ogenda okulaba obuzibu bw'amalala nga tosobola bulaba nti amalala weegali naye ogenda okumala okugategeera nga gamaze okwonoona bingi. Agambye bw'ati mu Ngero, buli muntu alina omutima ogw'amalala wa muzizo eri Mukama. Kale nze ngenda kukozesa ekyokulabirako omuziro. Mu Buganda wano tulina omuziro, ebituzira. Nze neddira Nakinsige. Ekirungi ekiri mu kubeera nti neddira Nakinsige. Muyinza okulowooza Ziwa lya Nyange, nze ngambye ndi wa Nakinsige. Naye ekyo njagala okujjayo ekirungi ekiri mu kino nti Nakinsige kanyonyi katono era bwe nsiŋŋaana akalya nninza n'omwewuunya badde gwe muziro gwe neddira. Naye gwe nsiŋŋaana ali akanyonyi katono nnyo nga bwe nolaba namunye
kakati gwe bwe nkusinga nange okalya manya nti gwe oliko ekikyamu naye kyenjala okugjayo gwe omuziro oba omuzizo oli bwagamba nti ow'omutima ogw'amalala wa muzizo eri Mukama kale bwe nkusiŋŋaana nga weddira enseenene ng'ate weeyita muganda ngambye weeyita kuba bw'otandika okulya omuziro gwo oba weeyita toba muganda kakati oguliko oli bize oli enseenene owozanga we ziwooma olwo nga mmanya nti gwe oliko ekikyamu kiki ekirala ekizira kati nga nsiŋŋaana taata w'omwana omuwala ng'amukoze amukozesezza ekyo kya muzizo era kiwaawaaza amatu nga omuntu akiwulidde ogwo gwe bayita omuzizo kale nno agambye nti omutima gwonna ogw'amalala gwa muzizo eri Mukama kitegeeza nti Mukama akikyayira ddala akikya omutima ogwo ogw'amalala amalala gonna amalala agakola ki agakyawa kya muzizo amalala ag'okwerowoozaako genjogerako naye waliwo waki ngayita malala lwakuba ebigambo by'Olungereza si byangu naye oyinza okuba wenyumiriza mu mwana wo omusanyukira n'owulira nga muli naawe ozimbye omwana wo bamusomye ku radio nti omu ku baasinze mu PLE yasinze ku bibuuzo bye S4 muli naawe n'owulira nga omwenyumirizaamu ozimbye agamalala ag'ekika ekyo si genjogerako njogera ku malala gano gwe kwerabawo gwe ng'omuntu era teriyo omuntu ayimirira mu kituuti ng'avumirira omuntu awulira essanyu era ayenyumiriza mu mwana we ow'empisa ennungi teriyo ayimirira mu kituuti n'avumirira ekyo naye njagala obbategeeza nti amalala ge galeeta ekibi mu nsi muno ekibi ne kigobererwa n'okufa era amalala gano galeetebwa malayika omu ku bamalayika eyali abikkako yalina amalala era malayika ono yali ani yali Lusifa kale bw'oyagadde okutegeera ebigambo ebyo njagala tusome Isaaya essula y'e14 olunyiriri olw'e13 n'olw'e14 Isaaya essula ya 14 olunyiriri olw'e13 n'olw'e14 agamba atya n'oyogera mu mutima gwo nti ndirinnya mu ggulu ndigulumiza entebe yange okusinga emunyenye za Katonda era ndituula ku lusozi olw'ekibiina ku njuyi ez'enkomerero ez'obukiika obwakkono obukiiko obwakkono ndirinnya ebigambo nosimayo bamubuulidde n'ayogera n'oyogera mu mutima gwo nti ndirinnya mu ggulu mu ggulu ani atuulayo mu ggulu eggulu kifo kyaki kya Katonda eggulu y'entebe ya Katonda Bayibuli erina wegamba nti eggulu munampaaki eggulu y'entebe yange ate ensi kwe mutudde y'entebe y'ebiki y'ebigere byange kale agambe ndirinnya mu ggulu ndigulumiza entebe yange eggulu ntebe yaani ya Katonda kakati ono malayika agamba nti ndigulumiza entebe yange waggulu waki w'emunyenye waggulu w'abamalayika bonna nga ne Katonda mwamutwale kuba bw'atuula kitegeeza ayagala kuggyawo Katonda omutonzi we bw'ogamba nti entebe eyo njagala bw'osonga kabeere mukulembeze wa ggwanga kabeere kabaka kabeere alino n'osonga mu ntebe ye mubawulidde abantu mu nsi muno mubawulidde abantu abasonga ku ntebe z'abafuzi mu nsi muno ebiddirira saagala nabyogerako ebiddirira saagala kubinyumyako naye agamba ndirinnya okusinga ebire we bikoma ndifaanana oyo ali waggulu ennyo ali waggulu ennyo ye Katonda akati gwe kitonde osazeewo amalala gakuyingidde gakiyingira nti gwe ogenda kufaanana omutonzi wo kyobalaba bwe yali akama Yesu yatonda ensi eno
naye amukema nti nsi eno ngenda gikuwa, ompa otya ekyange, ongabira otya ekyange? Kale ge amalala ge tukola ki, ge twogerako. Era amalala gano ge gakulembera Lucifer okugenda mu ki, mu bujeemu. Era obujeemu obwo bwe bwaleetera si ffe kufa kwokka naye n'okufa kw'omwana wa Katonda Yesu. Era n'ensi eno kwe kubonaabona kwe tukola ki, kwe tulabako. Amalala kweko okwonyumiriza mu ebyo by'otuuseeko mu ki, mu bulamu bwo. Kweko okuvimba n'ozimba nga owulira nga muli weewulira nti wooli mu ebyo by'okoze, nga owulira nti giwaaki mmwe temundabawo. Bwe batakwogerako n'owulira nga oli okola ki, kikukoze bubi nnyo. Ago ge tukola ki, ge gayitibwa amalala. Omuntu ow'amalala ebiseera ebisinga aba ensi agirabira awo ye weyeetoolera, agirabira ku nnyindo ye n'ebimukwatako, abasigadde tayagala kukola ki, kumanya. Mwe muli kasajja ffuba, buli kimu aganze nze gwe mutakola bwe muti, ate bwe muba temukikoze ate kwegamba bwe mubeera kasajja ffuba kwerimba n'okulaba nti weemalirira, weetwala nti gwe tolina gwe weetaaga mu nsi muno, weemalirira. Ago ng'omanya ofunye ki, amalala. Naye bikivaamu kwe kuzikirira. Kikino kye kitegeeza nti toyinza kubeera namalala n'oba nga okwatagana naani, ne Yesu. Ebintu ebyo bikontagana, tebikola ki, tebikwatagana. Gwe nga weerabawo toyinza kubeera nga gwe weerabawo, toyinza kubeera nga okwatagana na Yesu. Yesu kyava agamba mu Matayo 2:28 nti sajja nze okuweerezebwa, wabula nze najja okuweereza n'okuwaayo obulamu bwange okubeera omutango ogw'eri baki, eri abangi. Matayo, kansomeyo mwewulirize. Matayo, bw'obanga toli mweteefuteefu kuweereza, bw'obanga gwe weerabawo weerabye, engeri gye mbagambye nti tebikwatagana, oli yeerabawo naye ate Yesu teyeerabawo, mu buteerabawo bwe n'awaayo obulamu bwe bubeere ki, omutango w'abangi. Agambye nga omwana w'omuntu bw'atajja kuweerezebwa. Omanyi twagala nnyo okubeera nga tulabibwawo, bwe babeerawo kye bakola ne babeera nga bakituukiza ku ggwe, nga balina kye bagaba n'obeera nga ggwe olinze baweereze ggwe. Naye Yesu Kristo yatuwa ekyokulabirako nti tukola ki, nti ye ate yajja okuweereza. Aweereza atya? Ng'awaayo obulamu bwe kibeere okununula ekinunullo ky'abaki, ky'abangi. Kibeere ekinunullo ky'abangi. Omuntu ow'amalala yeenoonyeza biki? Aba yeenoonyeza bibye. Era omuntu ow'amalala yeegulumiza. Tulabye Lucifer kye yakola. Omuntu ow'amalala aba akola ki? Aba yeegulumiza. Ayagala okulabibwawo oba bamutendereze nti gundi yakoze kino, gundi yakoze, bwe batamwogerako naga nti eyo si kyadda. Amalala gayinza okukulembera omuntu ogenda mu bifo by'otandisubidde nti anaabituukamu. Ow'amalala agamba nti, amalala gagamba nti nze nsooka, ate nkyagala oba nti era njagala mukikole nga nze bwe ŋŋambye. Nga bwe ŋŋambye, bwe mutakikola nga bw'agambye, olwo tekijja kutambula. Oyo muntu owaki? Ow'amalala. Ebirowoozo bwe muba nga mulina olukiiko mwe mutudde, omuntu ow'amalala ayagala ekikye kye ekiba kiyitawo. Ebirowoozo lubeerera ebirowoozo ebibye bye bikola amakulu, ebyabalala ekyo tekikola, ekyo tekikola.
bw'aleeta ekikye munnange ne mukikkiriza oyo muntu ow'amalala. Omuntu alowooza nti buli ssaawa ye mutuufu, ne musika emigwa muwa amagezi naga nti ekyange kyekiki kyekituufu. Gy'oli nti munnange abalala emitwe gyabwe mulimu buugi temuli bwongo. Naye omuntu omwetowaze oyo amanya nti ne bannange Mukama yabawa obwongo, ate nange ng'omuntu nkola ki? Nsobya. N'obeera mukakkamu n'ogaa nti olwaleero olukiiko lusazeewo bwe ruti, ekiteeso ekyo kikulu. Naye Amalala tayagala nakukkiriza nti ekiteeso ekireeteddwa omuntu omulala ng'ataliiye kikulu. Era ebiseera ebisinga Amalala bw'obanga olina ky'onoomufunako kwe kumuwaayo n'ogaa nti ekiteeso kye waleese naye nga omanyidde ddala ekiteeso si yakireese, naye nga ggwe olina ky'okola ki? Ky'oyagala kiyitewo. Mu kitabo Ale Writings ekyawandiikibwa omukyala bamuyita Ellen White agamba bw'ati nti singa okwerowoozaako n'amalala tubitaddeko ku mabbali eddakiika wazindaba 5 zokka, dakiika mmeka? 5 zokka, ebizibu bye tusiŋŋaana mu nsi buno byandibadde bikola ki? Tebiriiwo, singa biggwawo tutandibadde na ebizibu bye bisinga obungi byandibadde tetukyabirina. Kiki ekitegeeza nti amalala gasobola okuteekebwa ku mabbali ne tufuuka abaki? Abeetowaze. Kati njagala gwe okubemu akafaananyi. Jjo waliwo emitawaana gye mwasiŋŋaanye. Katugambe obadde ovuga emmotoka ku kkubo, waliwo abadde ayagala okukuyisa, n'onyooma n'ogaana nti emmotoka eyo tejja kumpitako. Mu malala ago bw'okoledde accident, naye mu ddakiika singa okoze bukozi n'ogaa nti omusajja ono kampiteko, naagenda oluvannyuma ndaba ffe tuli mu kajjaamu tekirina nnyo kyansingako. Ddakiika ezo 2-3 singa obadde mwetowaze oli n'ayitawo, ebizibu bino by'oyingiddemu wandibadde tobikola ki? Wandibadde tobiyingiramu. Omukyalo oli kyavudde agamba nti singa amalala n'okwerowoozaako tubiteeka ku mabbali ddakiika 5 zokka, ebirala byonna byandibadde bikola ki? Ebizibu byonna bye tusanga twandibadde tetubifuna. Oba mubadde n'oluyombo oba temukkaanyizza gwe mwami n'omukyala, singa ebiseera bisinga ennyombo ziva ku kwerowoozaako n'amalala oganye okugakkiriza nti omukyala alina ekintu kyayogedde ekituufu. Singa embeera eyo ogiteeka ku mabbali ddakiika 5 n'osiriikirira n'owuliriza, okakkana oyinza okuzuulanga mu butuufu amagezi galeeta gabadde gakutaasa ebizibu by'obadde ogenda okukola ki? Okuyingirira. Era atugamba bw'ati singa ebiseera ebisinga tutunuulira n'otunuulira obulamu bwa Yesu ndooza gwe tusinga okuwa ekitiibwa kubanga Katonda ate mulokozi waffe. Naye tunuulira obulamu bwe, yayita atya mu nsi eno ey'ekibi? Yajjanga singa abamu ku ffe singa twali baana ba kabaka oba twali balangira oba singa twali baana ba pulezidenti oba twandooza twandibadde tuyitira kuli, naye ono mwana wa Katonda yatonda ggwe nange azze ku nsi kuno, wandibadde olowooza nti yandibadde ayitira kuli, naye ekyokulabirako kye yatuwa yajja kuweereza ate n'okuwaayo n'awaayo ki? Obulamu bwe. Ate bino bye yakola lyeddagala eriwonya ki? Eriwonya amalala. Bw'omala okubitunuulira bw'oti noga naye Yesu eyatonda ensi alina agulumizibwa bamalayika bayimba makya n'akawungeezi nga batendereza, ajja kuno n'aweereza. Nze kakati ekirowooza nti bantu balina okundabawo kyeki? Embeera nnyingi zandibadde zikola ki? Zandibadde zikyuka. Mu kulaba mwe tukyusirizibwa, Omungereza agamba nti by beholding we are changed.
bw'obanga gwe obadde olunaku olwemanyiziza nti olunaku obeera lukerera ku TV era olina byolabako, ogenda okulaba nga ebintu byolaba empisa z'otandise okufuna, empisa z'otandise engeri gy'otandise okweyisaamu. Kale no singa otandika kutunuulira Yesu ngeri gye yakwatangamu embeera zonna ezabanga zimujjidde ng'osoma ebyawandiikibwa nga byeweekuumiramu, ojja kulaba nga gwe abadde ow'amalala otandika okukyuka ng'era empisa zo zifaanana eza Yesu. Ekyo kyekituyisa Abakristaayo. Era bw'omala okutunuulira embeera za Yesu n'ebikolwa bye n'engeri gye yatambuza obulamu bwe, ekyo kijja kukuleetera mu mutima gwo oba ne mu lujjudde okugamba nti Yesu yaba agulumizibwa. Biseera bingi tuba tumaze okubuulira mundaga nti naye Samoni gy'obuulidde Samoni ebadde nnungi ddala. Naye n'otuna buno ogamba naye mbutuufu Samoni eno nze ngibuulidde. Omuntu omutuufu kitegeeza nti bw'ogamba nti kitiibwa kya Mukama kiba kitegeeza oli mwetoowaze. Naye bw'omala okutunuulira obulamu bwa Yesu na biki bye yakola n'ateegulumiza n'atenyumiriza, ogamba nga Yokaana bwe yagamba nti Yesu alina okugulumizibwa, nze nkole ki? Nzikakkanyizibwe. Kale gwe nange ekyene yaleero njagala okukusaba buli kyokola noonya okukola ekyo ekigenda okugulumiza Mukama Katonda. Ekintu ekigulumiza Mukama Katonda kitegeeza nti ogenda kukakkanyizibwa oba okufeebezebwa. Si kyangu okufeeba. Oli najja akuyisaako emmotoka ng'obadde akuwunjudde buwunjuzi mu jjaamu. Si kintu kyangu kyakugumiikiriza. Muli owulira nti kasajja kano kanfeebezza. Naye bw'otunuulira Yesu teyeekulembeza. Era singa yali yeegulumiza nga yeerowoozaako lwamugamba okukola emigaati yandibadde agikola, kuba yalina obuyinza obukola ki? Okukyusa amayinja okugafuula emigaati, naye ekyo teyakikola. Naawe okubeera ng'amalala gatuvuddemu kwe kubeera nti olina ky'osobola okukola n'otakikola kubanga obuyinza obwo obulina naye n'osalawo. Kale gwe wa poliisi, gwe w'amagye olina obuyinza ku nze ku luguudo. Bw'otabikozesa olwo ofaananye nga Yesu. Gweobeera minisita, gweobeera ng'olina ofiisi mw'otudde ng'olina obuyinza bwonna nga bonna balina okuvuunamira, n'osalawo nti olwaleero ngenda kwenyigira mu kuweereza abantu bano benkola nabo, olwo otandise okunoonya okufaanana ngaani? Okufaanana nga Yesu. Njagala okwebaza Mukama Katonda waffe atuwadde omukisa okubeera n'ebyokuyiga ekyokuyiga kino ekyeneyaliro. Ebitutawaanya si binene nnyo, kwe kulowooza nti tulina okulabibwawo g'Amalala. Kyensaba Mukama anyambe, ayambe naawe nti amalala agaatuleetera okugwa gave mu mitima gyaffe, naye tunoonye mu mbeera yonna okugulumiza Yesu n'okumufaanana. Katusabe. Omulungi ow'ekisa, tukwebaza olw'ekyokuyiga kino. Ekyokuyiga kino kikulu nnyo kubanga bwe tubeera n'amalala ate tuli ba muzizo tetusobola na kusembeera wooli. Kkirizayo Mukama okolere mu ffe otulongoose ekigambo ekyo kitulumirize olw'ekibi kino eky'amalala kiveemu mu bulamu bwaffe. Tuwe okubeera nga Yesu okumufaananira ddala. Tubeere Abakristaayo abataliiko kunenyezebwa. Tubeere mu mbeera yonna olunaku luno tulutandise nga tutambula ku nguudo okwo tuvuga tudde ne tudde eri, tuwe okubeera abakkakkamu abateefu abeegendereza abeetoowaze. Tulungamye mu byonna katulabe omukisa gwo nate otusinkanye enkya nga kwe kusima kuno okwagala okusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.